Segumbalo wali oli mukulu wa Professor Afiz Sheyi Mirira Marubaka kale tuula bakutegedde mbasaba basheyi benkuunyeeko kuba Mamu Kasozi asikyagwe Mungu ye mujulizi watutuuzaako n'olwako olaba nti otuuse naye Mungu yagamba ojja kuddamu olunaku olulala. Saba basheyi benjogeddeko obayite olunaku lumu otuyite otuwe ekigambo kyo inshaallah. Nti sina buzibula bato bange. Mukadde waffe maama ayogedde ebigambo bye nti yasonyiwa aji yasinyiwa. Nsaba Allah akkiriza okusonyiwa. Ng'omwana omukulu osobola okumanya obuzibu obuli wakati w'abakadde bameka, naye nsaba okusonyiwa kwa mukadde maama Allah akkiriza. Basewo nsaba munsonyiwa okutwala obudde wammwe nga bungi, naye mbeebaza kubanga buli lwe mbayita wallahi mujja, buli lwe mbayita mujja, sina kyembawa, sina kyembagulirira, naye Allah ow'ekisoolo yababa nsasulira, yabamala ebizibu byammwe, yabatugabirira ffenna, asasire bakadde baffe bonna abajjululwa, jo twabali tuziika mwanyinaffe awo, Mungu amusaasire, naye ebigambo ebyange muganda wange ono Ibrahim Sikati amazima gali nti lwaki byonna ebibaawo bibeerawo. Towunjawunja togenda mu kintu kirala kyonna, sigala ng'otunulira oyo gwokkiririzaamu era gwakkiririzaamu. Sayinsa okuwulira tewabaddewo okutabagana mu maka muno. Ekintu ekyo kibadde kitubobya omutwe, naye ki Mungu amanyi buli kimu bwakitegeka. Osanga bwatu byakitegeka kulambula abaana bano banaakola ki? Banaatabagana. Era katusuubire nti si kyakweyisaako, kibeerere ddala bwe kityo, era mwongere okuweesa amaka gano ekitiibwa. Munnaffe atugenzeeko abadde mukozi, omuntu ayagala abantu era ayagaliza. Ffenna senga tufuna omutima ogwo gw'okwagaliza n'okwagala abantu, senga endoza ensi eno nnungi. Ekibiza ensi eno kuwalagana n'okuteekawo embeera eterina na kubeerawo. Lwaki owalana muntu munno? Ffenna Mukama yatutonda nga buli omu alina kyeyamutondera n'ekirabo kyeyamuwa. Ekirabo kyeyakuwa kikozese okweyamba n'okuyamba banna abakwetoolodde. Ajo n'abadde alina ebirabo ebyokusembeza abantu, era ndowooza abangi muzze lwa nsonga eyo, ate n'otukuliza abaana abalungi nga Keti, kubanga era mumanyi nawana abantu bangi nnyo abazze olwa Kavuma oyo, kubanga enneeyisa ye nnungi. Akati naffe abasigaddewo bw'oba olina abaana, naffe tufuba okukuza abaana abaweesa ekitiibwa ate era abeegombesa. Mukama amusasule byonna ebirungi byakoledde ensi eno, kubanga bingi. Ebyamusobako ng'omuntu abimusonyiwe, kubanga ddala ffenna naye yatuukiridde. Kane mwebale nnyo mwenna abazze okulinnya musaayi okwerekera ku muganda waffe, mukwano gwaffe Haji. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbasaba nga muddayo abazze n'emmotoka muvuge mpola, muvuge bulungi. Accident nazo ennaku zino zifuukidde obuzibu. Mbeegayiridde ate nga tugenda mu kaseera ako kati, akaseera ako nako tukayitemu mirembe nga Ojono bw'abadde ayagala emirembe. Tewali tukwalaganya munno kubanga temwagira langi emu, tekiriiwo. Buli omu agenda awagire gw'ayagala okuwagira, asule akalulu ke. Ng'omukulu ono bw'agambye, yalina gw'awagirira amwogedde. Naye tewalana munno kubanga temukwatagana mu ki? Mu byabufuzi.
bino bijja kuggwawo enkyanga muliranwawo era asigala nga yemuki imuliranwawo kati omuwalanye omutemedde ebitooke omukozi otya enkyolagibwa ate oyo akola ebyo ebyokutemesa muno ebitooke ne bonafuna ekizibu tajja kubaawo kumpi ali wala n'obutakumanya nti gy'oli n'olwekyo netitwalagana mu lwa byabufuzi ensi yaffe eno tugikuume nga nsi ya mirembe kubanga emirembe gyetusobozeza okubeerawo bwetuti emirembe egyo gyetusobozeza okubeera wano bwetuti nga tetwali nti essaawa ziweddeyo baabo bajja emirembe egyo mbasaba tukuume emirembe mu buli ngeri yonna tukuume emirembe atayagala mirembe oba toyagaliza nsi eno kugenda mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala era nyongera kwebaza bane mwebale kujja mu bungi bwemuti mu bayibuli yaffe mulimu ekigambo ekigamba nti byolusumulula ku nsi ne mu ggulu birikola ki bilusumululwa kyendaba wano kitegeeza nti haji waffe agenze nga ne mungu akoze eki amulaba nti ddala ddala byakola ebirungi bingi ku nsi senga tikyali bwe kityo eyandibadde wano mwebaleolondiki naawe tola salaamu kadde waffe shekana sesimba yagenda naye omusikawe waali bakiyamaani basi disitulikiti abeebwa b'ebyenjawulo mwena mutole salaamu era mubamanyi mu masaka shekana twamutamusuza tola salaamu kadde waffe sheka zubadu namutola salaamu mu kaseera kano njagala okwanjula mutabani wa Sheikh Abdallah Luswata. Sheikh Luswata tola salaamu kulw'abaseeka b'e Lukaya. Abantu bangi n'opapula kumpadde mulaba naye mukkirize Alhaji Munasugu Haji Nasa Serubende Munasugu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا أنت الغفور الرحيم. آمين. لا إله إلا أنت الحنان المنان. آمين. لا إله إلا أنت القديم الإحسان. آمين. لا إله إلا أنت دائم المعروف والكرم. آمين. لا إله إلا أنت ولي المحسنين. لا إله إلا أنت غفار الذنوب والخطايا. آمين. لا إله إلا أنت رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. آمين. لا إله إلا أنت الذي له الأمر كله. آمين. وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره. آمين. اغفر وارحم واعفو وتجاوز وتكرم. آمين. يا من وسع كل شيء رحمة وعلما. آمين. واغفر له وتجاوز عنه برحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم. آمين. وثبته عند المسألة برحمتك إنك على كل شيء قدير. آمين. وجافي الأرض جفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وذب الوحشة عنه برحمتك يا عزيز يا غفار. آمين. ولقنه حجتك برحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم. آمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. آمين. في الآخرة. آمين. اللهم ثبته بالقول الثابت. آمين. وانقله من ضيق الوقود الى اوسره الى جناتك جنات النعيم. امين. جنات الفردوس الاعلى مع الذين انعمت عليهم. آمين. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. امين. واغفر له يا حي يا حي يا حي يا قيوم لأموات هذه القريه. آمين. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع ابائنا واخواننا. Waalaikum salam. Oyenda kusema mukadde waffe mutabani wange anazaala abaana Dr. Hafizi Walusimbi naye wuyo atuuse ajjaawo. Haji Ibrahim Sekate gw'osooka okwogera
Haji Ketya Debo